Hello, good afternoon and welcome to Gntv at 12. I'm ATUBANDIIZE taking you throughout today's edition, and today is 10th of May 2024 and we are proudly sponsored by New Ways Health Limited. In our today's top stories, General Kainerugaba Muhoozi, the Chief of Defense Forces, delivered a lecture to the Servant Leadership Officer Cadets of Intake at the Basic Military Training School Kaweweta in Nakaseke District. General Muhoozi also advised them to learn from their mistakes. We take a look. The Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, delivered a lecture on servant leadership to officer cadets of Intake 18 long at the Basic Military Training School Kaweweta, Nakaseke District. General Kainerugaba, also the Senior Presidential Advisor Special Operations, reminded them that servant leadership is a powerful approach that can potentially create a positive change in the military through acts of exemplary service. He advised the cadets on the characteristics of a servant leader, such as empathy and humility, and understanding the feelings and situations of the troops they lead. He urged them to prioritize the welfare of their troops and support them when faced with challenges. General Muhoozi Kainerugaba also encouraged the cadets to always seek self-improvement and not to be afraid to admit mistakes and learn from others. I congratulate you. I welcome you to this noble profession of being soldiers. But you're not only soldiers now, you are officers, young officers, and that means you're young leaders. There are many types of leaders, but there's a specific one, a specific kind of leadership model which I want you to embrace, which will make you very good and effective. Leaders I want you to be are called servant leaders. You're the leader, but you serve your followers. How do you serve them? You serve them by your example, your own example. Also prioritize the well-being of your soldiers, the welfare of your soldiers. This carried me. I said something about this. To encourage a healthy work-life balance, you have to care. By caring for the whole soldier, not just mwenye yako kwa kazi, lakini kujua venye inamsumbua nyumbani, you create a motivated and engaged unit. Servant leadership is a powerful approach that has the potential to create a positive change in the military. Present at the lecture were the Commandant of the Basic Military Training School, Kaweweta, Brigadier General Bonne Godfrey Wolimbwa, senior officers and instructors from the Basic Military Training School, Kaweweta. Zaasimwe, Gntv at 12. Thank you, Desire, for that report. And in other news, Kampala and Metropolitan Police spokesperson Patrick Onyango has come out to say that police recruitment in the areas of Kampala and Metropolitan is so far a success. He further highlighted on the issue of census and explained much about it. We take a look. Ekigenda maaso wano kukuwandisa oba okuyingiza abasirikale abapya mu poliisi ye tuyita recruitment. Okuwandisa abasirikale bano bagenda kutandika ku ddaala esooka. Ddaala esooka ye provincial police constable. Ye ddaala esooka kuki ku poliisi. Tebagenda kuvaayo neki wale n'akayinja wale ne karanga. Eno kwewandisa teri wano wakisooka naye eri mu ggwanga. The whole country mugwanga wonna waliwo tiimu eri Arua, waliwo tiimu eri Tororo, waliwo tiimu eri Mbale, waliwo tiimu eri Kisoro. Mu Uganda wonna bali mukola ki okwewandisa ki abasirikale abapya. Ekisaanyizo kyoteekwa kubeera nazo oteekwa kubeera Munnayuganda nga rekodi yo simbi
toli mubbi tovuma abantu empiisa olina bati olina empiisa tetukola ki tetukuwandisa. Ekirala oteekwa kubeera wakati wa myaka 18 na 23. Enjigiriza oba okusoma ng'oli otuuseko mu O level senior yokuna ate nga wayise okubaala n'oluzungu. Oteekwa kufunamu credit tetwagala 9 nga yafunye 9 nga mu luzungu oba 9 mu kubaala tetukukiriza. Twagala ki? Twagala ng'ofunyeko ng'oyise okubaala n'oluzungu. Ekisaanikizo ekirala oteekwa kuba nti ba LC1 bakuwandikidde recommendinga okuva mu LC1 bakuwandikidde ebbaluwa nti ono wampisa. N'ogenda wa LC3 n'ogenda wa DISO naye nakuteekarako ki omukono ng'akakasa nti oli wampisa. Awo netukuyingiza ki netukuyingiza mu poliisi. Namba gye twagala mu Uganda, toto namba mu Uganda twagala omuwendo gwa namba 25,000. Wano mu Wakiso ba recruitment center eno waliwo division 3 wano mu Kampala. Division ya Wakiso bano balese abantu 10. Division wa Nansana balese abantu 11. Division wa Kakiri abantu 6. Kati abantu bonna babadde bateekwa kubeera 28 27 abazze, naye waliwo omukyala omu teyazze tasobodde okujja kubanga tino mulwadde. Naye abali wano abavubuka 18 abakyala 9. Bino tetutandise leero. Okuva ku Mande twabadde eri Kibuli ku police ku CID headquarters. Ku Lwokubiri twabadde eri ku Jinja Road. Jo twabadde Kawempe. Enkya olunaku lw'okubaala abantu ba census night tetugenda kukola kubanga twagala abantu babeere waka bababaale. Kati enkya badde tuteekwa kubeera eri Kira division side za Namugongo. Kati ne bakyusamu bajja kujja ku Saturday. Tebajja kukola ki? Tetujja enkya tetugenda kukola Saturday, tetujja kubeera eyo. Okutwaliza wamu abantu bajumbidde nnyo. Kusooka kubanga ffe kusooka kuwandika osaba nti oyagala kukola ki? Oyagala mirimu ne bakusunsula. Kati bantu bamaze okubasunsula kirabika nti bona bayise bagenda kugenda mu ki? Mu training ng'olunaku lutuuse. Wadde tusaba nga recruitment ejja oba omwaka ogujja wadde tusaba mujje muleete abaana bayingire mikwano gyamwe bajje bakole ki? Bayingire. Buli mwaka tuyingiza ki? Abasirikale. Ojjukira nti mu United Nations recommended number abasirikale bateekwa kukuuma abantu. Rechi eteekwa kubeera omusirikale omu abantu 5. Kati tulaba kutuuka ratio eyo ya international standard. Ratio yaffe ekyali musirikale omu abantu nga 9 oba 8. Kati twagala kukola ki? Okuweeza omuwendo oba the number to be enough. Tukyali batono nnyo tetumala ng'abasirikale. Oyinza okusanga police station oba police posts zaffe ezisinga osanga abasirikale 3 4 oba 5 ng'ofunye omukisa. Kati twagala kukola ki? Okujuuza gap eyo. Ate oba ogenda ku police post oba police station oteekwa kufuna abasirikale nga 10 12 n'okusooka
naye kati tukyali ki namba kyali wansi nnyo. Abazze ekisooka bateekwa kubeera n'empisa kasita bayingira ne batandika okubeera n'empisa awo bintu byonna bijja kutambula bulungi. Naye oba ojja n'otwegaatako ate nobeera nti oli wamputu tolina empisa awo tujja kusobola ki tujja kusobola poliisi ng'ekitongole. Tumaze okukola enteekateeka yonna okulaba nti enkya oba census night anti security tebeerawo nga tewali obuzibu. Abasirikale baffe bali bateeketeekefu, tumaze okubateekateeka, tumaze okubawa ekyokozesa mu olunaku olwo. Kati tewali temweralikirira, temutya anti abantu tebagenda kubabala, tewali yakutiisatiisa nti togenda ne bakola ki ne bakubala tokkiriza bakubale nedda. Ffe weetuli wenjogerera kati waliwo meeting egenda maaso okunyweza ki okunyweza security mu ggwanga ne mu Kampala n'emirano. Kati temutya bere bagumu, tebagenda kubala abantu ekiro. Twagala kukubiriza abantu omulanga okubala tegenda kubeera ekiro, egenda kubeera emisana, genda kubeera emisana si ekiro. Naye bagamba census night ekifo ky'osuze ekiro ekyo bajja kujja babuuze ani yasuze wano ekiro, eyo kye bayita ki census night. Kati oba waliwo aze ekiro ng'aze okukonkona nti ye wa wubos togulawo oyo mubbi tukubira esimu tujye tumunyweze tumukwate. Ngeri gye nkugambya nti omuwendo ratio ya poliisi omu ateekwa kukuma abantu bapeka 5. Kati twagala kumanya how many people in Uganda bali wano mu Uganda. If we get to know how many people abali mu Uganda, nafa otandika okukola ki okwegerengenya okulaba nti tuteekwa kukuma abantu bweti etuyamba nnyo ate twetaaga. Za Asimwe, Gntv at 12. We appreciate your desire for that report. And now, Masaka Police has come out to urge parents in the Masaka region to allow their children to join police in order to start keeping peace in their region. This call comes up when there is low turn-up of youths joining the ongoing police recruitment campaign in the region. We take a look. Tusuubira abantu abali mu 10 nawankubadde abaasaba bali mu bayingira n'ebisatu, naye abamu bayite bayise naddala olulimi oluzungu saako n'okubala kwe kwasinga okubajjamu ne subjects ez'enjawulo. Naye so far so good, abantu bazze era nga bwe mbalabye tubatutte mu ne badduka ne tubaddusa kilometers 5 ne bakomawo bonna nga bali okay. Era kati essaawa eno bali mu kukeberebwa okulaba obulamu bwabwe bwe buli. Tusanze okusoomoozebwa nti mu bitundu byaffe bino ebya Greater Masaka oba bannabuddu tebenyigira mu kutuwa baana kuba nti bayingira poliisi. Titumanyi lwaki kuba bw'otunuulira regions endala ez'engulu eno mu Eastern, Western, Northern, abo obalaba mbungi nga bakoze eki basabye okuyingira ebitongole byaffe bino ebikuuma ddembe. Naye tulabanga mu bitundu byaffe bino abantu bakyesuddeyo gwa naggamba okulaba nti bayingiza abaana mu poliisi, so nga ate bano abaana ebandibadde babayamba okuba nti bakuuma ebitundu byabwe. Kati bwe tutuwadde baana kitegeeza tutaddeeyo tutaddeemu mukono okulaba nti eggwanga lyaffe likuumibwa obulungi n'okulaba nti tuli mirembe. So kati bwetunuulira abantu betufuna abaana batono ekiraga nti abantu baffe tebakyenyigiddeemu nnyo. So tubakubiriza bannabuddu okulwana okulaba nti bategeera enkola eno y'okuba nti security kikulu nnyo ne babeera nga batuwa abaana baabwe bwe babeere nga bayingira poliisi n'amagye babeere nga bakuuma ensi yaabwe nga ne Greater Masaka mwegitwalidde. Eno recruitment egenda kusunsulamu mwabo aba shortlisted okulaba abaana abo bayise interviews bajje begatte ku police, begatte ku Uganda Police Force.
mwekyo ekyawukanyeko ne recruitment zetuze tubeera nazo nti ku luno buli district erina recruitment center kubanga luli twabeeranga ne recruitment center emu mu region enamba nosanga nga abantu bangi nnyo naye ku luno buli district erina recruitment center era olwaleero tutandise ne Masaka district wamu ne Sembabule enkya tugenda kubeera Kalangala oludako tubeere Ekyotera tujja kukola Bukomansimbi Kalungu Rakai okutuusa nga region yonna tugimaliriza so ensonga lwaki wano waliwo abantu batono ate nga ebyetaagisa kwaba petwagala okulondamu biri nti balina okubeera n'ebisaanirizo ebyobuyigirize obwamalako siniya eyokuna oba ne certificate esobola kuba nga yenkanankana n'obwo obuyigirize obwa siniya eyokuna. Zasimwe GNTV ato. Thank you, Desire. And in Bugisu, police recruitment in Bugisu sub-region, especially in the district of Mbale, has gone on successfully and vibrant. Regional police in Bugisu said that the exercise is going on very well and they are happy with the turnout. Do your best. And then we tell you you're going to wear different discipline to yourself. Nothing to say. I have now gone through as a police woman or man because I've gone through an easy interview or whatever. So I know I've gone through. Then you begin going to your good boyfriend and you get pregnant. We don't want that. Be disciplined. Organize your papers. We finish today. Wait for the results. If you're called upon, get for training. Okay? Exercise tugitandise bulungi okulaba nga tuwandiisa abaana bano of course requirements yaffe ya senior fu era olaba turnout kitukolere bulungi nti twakola shortlist abo bokka bali shortlisted betugenda maaso okuinterviewinga exercise egenda kulivolowinga okudduka emisinde kilometers 5 okwekebejja ebyobulamu by'omuntu okubosanga nga abaana abamu basangibwa nga balingi so abakugu bakobe bali abasawo bagenda kulaba nga babekere bejja okuzuulira ddala abantu bano kati nga Mbale tunoolidde abaana abakudookiriza mu kikugu Mbale City ne Mbale District then tweyongereyo ne exercise mu bitundu ebyetooloddewo tukoze sensitization emmala era olaba turnout abaana bazze kujjako experience baana nga 11 bo abatalabiseewo mu exercise naye tusuubira nti exercise egenda bulungi era tewali nsonga yonna abanaaba teba qualifyinze ku byetaagisa possible bateekeddwa kubeera nga basuulibwa essira tulisa ku byobulamu by'omuntu waliwo n'abaana ab'obuwala abajja osangibwa nga balina embuto obukosa tebagenda kubeera nga balungi bakkirizibwa okugenda abalina sikaazi ez'amaanyi ennyo tebajja kukkirizibwa kubeera nga beeyongerayo olwokubanga baba basa obulamu bwabwe kumatiibwa okusinzira poliisi ezibeera mu training naye tulina essuubi nti bo abanaabayiseemu bajja kubeera nga beteekerateekera okugenda training Masindi nga obudde obutuufu butuuse omwaka mulamba. Obukosa obuyigirize twali tuteeka obuyigirize ku senior 6 naye ku luno emphasis ebadde ya senior 4 era bano boolaba bonna ateekeddwa okubeera nga yasoma bulungi nga yayita bulungi era yayita okubala yayita oluzungu n'amasomo amalala olaba nga okwalifying of course tuli mindful nti bo abajja okubeera nga tebalina requirements ezo obukosi tebajja kukolaki bayitawo naye tulina essuubi nti exercise bagikola n'obwegendeeza obulungi era abali wano tubasuubira okubeera nga akakakunuuta
bakayitako kati ebisigadde kuddamu bibuuzo one on one no kuddamu aptitude then ne medical banayitawo kutendereezo bajja kubeera nga balindirira okubeera nga bagenda mu training ey'omwaka omulamba police training school. If you don't do that, you're pregnant and you run, you'll die. So if you know your health is not okay, you're pregnant, you have condition that will not allow you to go through running, because one thing the terms were, one of the qualifications is you're supposed to be physically fit, okay? Physically fit. So if you know you're not fit in any way, I am stressing this point out. If you're pregnant or you have any ailment that will not allow you to run, please fall aside. We shall find what to do with you. Kyali kiroto kyange era nga ndabanga eggwanga lino lyetaaga obuweereza obulungi kubanga abantu abamu mu ggwanga muno tebali bamazima. Kuba ebintu ebimu byenda mu kitundu ekyafu nga odekeso mugu justice mu kitundu kale wali abantu abakwatira amateeka mu ngalo twerabira nti bateekawo poliisi okuyamba abantu okweerawo ku lw'obufuna. Decided to join the force because I have the interest and the passion, and I want to serve and protect my nation, Uganda, prevent and reduce on the criminal that is on the increasing trend. Zasimwe, Gntv at 12. Thank you, Desire. And in Nakawa Division, census enumerators in Nakawa Division have been urged to do a good job while doing census because the government will depend on their findings to plan for the country. This call was made by different leaders to the census enumerators. Let's take a look. Buli mwana yenna agenda kukola mu kubala abantu. Government yamaze okuteekawo ssente zimusasula weeziri. Bino byogerwa nti bagenda kubasasula bulimba. Temukiriza mugende mukole. Government yamaze okuteekawo ssente, parliament yaziisa, bayi mupizi bali okuzirondoora. So buli muntu yenna anaakola mulimu guno ajja kusasula government yamaze okusalawo. Analya ssente y'omwana yenna government weeri okulaba nti emukwata obuli bw'enguzi corruption. So tukolera nga bannayuganda tukiriza omulimu gwa census tufune namba entuufu government planning bulungi nga temuli mistakes zonna. Abatestes yubos abatestes b'omulimu guno okuba nti ebintu byabwe bibeera birambulukufu bulungi kubanga tufunye okwemulugunya mu bagenda okukola sente ze babagamba ku makye essaawa 4 ku 6 teziba zikyuse bagenda bagamba tugenda okubawa emitwalo 2 tugenda okutuuka 6 nti ate mutwalo 1. Ekintu kino kibamazeemu amaanyi era kiyinza okukosa omulimu guno. Olwekyo saba kikwatibweko mu bwangu abantu babawe ssente entuufu zennyini ze babagamba okuva olubereberye basobole okukola omulimu omulungi. Bagenda zibawa ssente zaabwe basayininga contract ya mitwalo 5 ennaku 10 naye nebaza nti ne bawandika ebbaluwa etereza contract eyo nti bagenda bawa emitwalo 5 mu nnaku 10 buli lunaku mitwalo 5 ezo nazo njagala okulanga zibakola ki zibaweebwa sigenda kutunulira ng'omubaka parliament bino nga bigenda mu maaso nga twegayidde abantu bagende bakutandika okukola ate mubamme ssente zaabwe zibakoledde awo nno ngenda kulondoola omulimu ogukola nti gukolebwa bulungi bala abannayuganda kubanga gavumenti erina okupulaningira abantu beemanyi naye tutegeddeko nti waliwo abantu abatakkiriza abantu okuyingira mu bikomera byabwe. Gavumenti yataddewo olwokutaano enkya ng'olunaku lw'ekiwummulo. Nsaba buli munnayuganda yenna mu Nakawa ne kutwalirawo mu Kampala ne Uganda gezaako okulaba nti ogulawo ekikomera kyo bakubale ne famire yo kijja kuyamba gavumenti okuteekateekera bulungi ng'ekumanyi. Atakikoze abaddemu ensi. Nsaba munnayuganda yenna awe information entuufu ku famire ye ejja kuyamba gavumenti okupulaninga ku myaka ejjida mu maaso nga 10. Towa information nga si ntuufu ojja kuba olyazaamaanyiza ensi yo
mu plan. Abantu bonna bagenda okukola omulimu guno mbakubereza mukole omulimu omulungi kubanga omulimu guno gulwawo kubaawo emyaka mingi nga tetumanyi bantu ki be tulina ebyetaago byabwe n'ebirala ebikwata ku bantu baffe. So bakubiriza mu gukole n'obwagazi n'amaanyi gonna okulaba tujjayo ekintu ekirungi. N'abatuuze baffe bakubiriza mujjumbire okulaba nti bababala, temugaana, temwekweka, mubeereyo bababale, mube nga muwaayo ebibakwatako. Bagende babale abantu mu bwesimbu kubanga kigenda bayamba okufuna experience nti olulala ate banaweebwa emirimu egifaanako nga bwe gityo. Ekyokubiri ne mbagamba obuvunaanyizibwa bwabwe eri okubala gundi okubala abantu nti kikulu nnyo kubanga result tuleetaaga data omutuufu n'olw'ensonga bakole omulimu omuyonjo nabo bafune experience. Zasimwe GNTV at 12. Thank you, Desire, for that report. And our dear viewers of Gntv, thanks for being part of us from the time we started to the time we are coming to the end of our today's bulletin. I'm ALLIAN ATUBANDIIZE, Gntv at 12. And up next is a lunch hour service at King of Kings Church. And we still remind you as Gntv, it is important to be counted.